Robert Kyagulanyi Bobi Wine, the game changer. Ogenda kutegeera lwaki ye game changer. Kubanga olaba adda mukeererako n'afukumuka ebigambo n'onoonya kyayogedde ku Kyagulanyi n'amagezi ge tusobola kumukonteininga nga ffe aba NRM nigakubula nimufuna data airtime na kyakulya naye kati ssaawa zino Robert Kyagulanyi taliiwo namwe timuliiwo batya kati bw'aba tali mu ggwanga okyalimba ki ababadde bakuwa ssente ngu kati yagambye agenda kukola kino okyalimba ki kati bagenda kutegeera mazima gamwe bwe bye mwali mwogera bituufu kubanga kati ssaawa zino propaganda eriwo okusigala oli relevant n'ogamba Bobi Wine bamuwadde miliyoni 10 za dola oba onafuya muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni nkikuddiremu bw'ogamba ngu Robert Kyagulanyi bamuwadde miliyoni dola 10 oba miliyoni dola 10 oba miliyoni dola 10 oba onafuya General wange Yoweri Kaguta Museveni nga president otegere ekintu ekyo legitimacy n'obuyinza bwa General Yoweri Kaguta Museveni oba obunafuya kubanga eyakube mundu nali obuyuki nanywa amazzi g'ebitaba ngu yaguze yasasudde Robert Kyagulanyi ave mu ggwanga kati oyagala kungamba Robert Kyagulanyi byayogera ku international media sanctions eri bakungu ba gavumenti n'okusanga ngu international aid zonna zibeere seized zikomaawo tibaddamu kuvugirira Uganda obuyambi kyogamba General Yoweri Museveni asasula Bobi Wine akola ebyo banange abasoma deception ne reverse psychology gyekiro ekyo oyagala kumatiza ngu mbu Robert Kyagulanyi General Yoweri Kaguta Museveni amusasula agende bweru ku TV ze bweru Al Jazeera, CNN, BBC, DW Africa ayonone Uganda mbi President Museveni akwate miliyoni 10 za dola azuwe Bobi Wine agende ku TV atarega President Museveni dictator. You mean that kweli ato chogero liwa NRM now bwoguro muntu kitegeeza bawa amaanyi
You are confessing mu maso ga General Yoweri Kaguta Museveni muri ku radio zavugirira muri ku radio yawo yigwe ububatuti radio ki eno je bayitangwe ensusuzi muri ku radio no mugenda ku TV no mugenda bumugere ibyo ekitegeeza ekintu kyogulirira kiba kiraga ngu tosobola kukifuna mu butuufu kikulemeredde. Now, why do you say that? Kubanga wande wadoli kutivo gamba ya according to the security eri mu ggwanga eri tight nnyo yalemereddwa nga bye nalabye bya BBS embeera yamulemeredde n'ava Karachi bwe bawandise si byange. Naye kati bw'odde no ku TV ne radio nogamba Kyagulanyi musuubuzi kati gwokola ki? Kubanga you are the main musuubuzi kuvunza ono gwofunemu. Kubanga kati mu 2021 era yava wano n'agenda ekyaddako ki international media zonna zafulumya ebifaananyi ebyali mu kalulu. Ndowooza kwali kwewozaako ehegi ebyo mubyerabira. Kati nze nsaba Dr. Bosa owa Ebonizi bakayimbira bakyaliyo script zizino omuzanya sooka Kawesi Engineer Kawesi owokubiri kubanga mwagala kukivuga ngu Robert Kyagulanyi yadduse abamubanja wama General wange General Muhoozi Kainerugaba General Yoweri Kaguta Museveni ne command system yonna kuva ku police mpaka ku Sarasini. Omusajja ali serious. Kubanga ono muwala yali mu Geneva conference eyali akute ebifaananyi bya Ayatollah alyoka gambe mwe abazungu muli wano ne n'abatemu bali wano alyoka yuze ebifaananyi ebya Ayatollah gw'Amerika n'Abayisirayiri gwe bakuba bomu juzi byali nga bya lubalaato. Naye kati n'obeerewo bano bakazanyirizi abazanyira mu kintu kino ngu tikiri serious. Kiri serious wama timubitwala right kubanga bona boogera abakuritisaizi nga Robert Kyagulanyi tibamanyi kyazaako kubanga bona baali bantu be. Nkiddamu bona baali bantu be tandikira ku hashbag kato mpaka kumalayo. Wali watajyange wa Robert Kyagulanyi emmere n'anywayo n'akacaayi wawo wasooka kulya n'okunywa otanatuuka wooli saawa zino
era wa Robert Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi Bobi Wine, the game changer. Ogenda kutegeera lwaki ye game changer. Kubanga olaba badda mukeererako n'afukumuka ebigambo n'onoonya kyayogedde ku Kyagulanyi n'amagezi ge tusobola kumukonteininga nga ffe aba NRM nigakubula nimufuna data airtime na kyakulya naye kati ssaawa zino Robert Kyagulanyi taliiwo. Namwe timuliiwo. Batya kati bw'aba tali mu ggwanga okyalimba ki ababadde bakuwa ssente ngu kati yagambye agenda kukola kino. Aha, okyalimba ki kati bagenda kutegeera mazima gamwe bwe bye mwali mwogera bituufu. Kubanga kati ssaawa zino propaganda eriwo okusigala oli relevant n'ogamba Bobi Wine bamuwadde miliyoni 10 za dola. Obo nafu ya muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni nkikudiremu bw'ogamba ngu Robert Kyagulanyi bamuwadde miliyoni dola 10 oba miliyoni dola 10 oba miliyoni dola 10 obo nafu ya General wange Yoweri Kaguta Museveni nga president. Otegere kintu ekyo legitimacy n'obuyinza bwa General Yoweri Kaguta Museveni oba obunafuya kubanga eyakube mundu nali obuyuki nanywa amazzi g'ebitaba ngu yaguze yasasudde Robert Kyagulanyi ave mu ggwanga. Kati oyagala kungamba Robert Kyagulanyi byayogera ku international media sanctions eri bakungu ba government n'okusanga ngu international aid zonna zibeere seized zikomaawo tibaddamu kuvugirira Uganda obuyambi. Kyogamba General Yoweri Museveni